entaana y'omugenzi Kafeero bali mu kugiyooyoota nakati tebannagijjako ngalo naye nga ku bye nasembyewo okufuna bagizzizaawo bulungi ne bagizimba ne bagiteekako n'amadaala agataabaddeko naye ku bye twafunye okuva eri taata w'abaana Nende agamba bagenze okutuuka munda mu ntaana ng'ejjudde eddogo erya buli kika nga baalisiba mu bucupa. Omugenzi yalina enviiri nga tewali wadde kaviiri ke balabako. Waliwo abaana abaali babitambuza nti omugenzi bamusalako enviiri wali alina essabo ekyaggwe n'azitwala mu ssabo lye kossa n'enjala. Kaakati taata Nende agamba nti ate baatuuse munda mu ntaana baasanzeeyo emiti egya buli kika, emiwarabu, emiti emiganda, emiti egya buli kkala baagiteeka ku mugenzi Kafeero. Ddogo ku ddogo, abantu babi. Ebyo bya taata Nende. Omusajja amaze okuva mu bulamu bw'ensi eno, kiki ky'oba okyayagala, kikyaba yakkola okubeera ng'osobola okumuteekako eddagala nga bye batugamba abaabaddeyo. So ekyenjawulo bazzeemu ne bazimba, bali ku 80% kuba ebisigadde kati byakuyooyoota naye nga ko okuzimba kwawedde. Eri abakyabuuza ku keesi eyo gye mwalabye mu kifaananyi nti eyo keesi eyavudde mu ntaana nga tennavunda, banyabo ne bassebo. Keesi gye mwalabye keesi gye mwalabye ebya keesi bannaye byewuunyisa. Sijja bigendamu nnyo naye kiri ekyo kye kiri essaawa eno. Tugende n'ekyentaana nti yazzeemu neekola ki, neezimbibwa. Abaana waliwo abataategeddeko nti bagenda ziikula taata waabwe, bangi beemulugunyizza naye mu kyo ate nyina bye nawuliddeko ku sayidi endala abagoberera ebyennono nga bagamba nti omwana naddala eyaziika kitaawe oba omuntu yenna aba yaziika oyo gwe bagenda oziikula mbu aba talina kuddayo wali we baziikulira. Kati ekyo nja kunoonya ku muganda wange Kalondooza Alfred oba nammwe abatwala mujja kwongera okuba nga mutubuulira ku nsonga eyo nga weekola ki, nga weefaanana. Kambongere ku mutabani w'omugenzi Kafeero omu ku beemulugunya ng'agamba baganda be nti mwenna abeenyigidde mu kino ekyokuba nti mwasanyuse nga taata bamuziikudde, akabi kaabajjidde, kati wano we tukola ki, we tulaga. N'ensonga z'omusaayi nazo ndoza tuziggirewo ddala, babawadde wiiki 3 ku 2 okubeera nga ate batubuulira ebigenda okuba nga biva mu musaayi. Bwe ngenda okusabira nti batubuulire deeti emu, tulindirire dhani okubeera mu ntebereza y'obudde nti 3 ku 2. Batugambe nti mu wiiki 3 omusaayi gujja kuba gukoze eki, gujja kuba guwedde. So n'abakulu abali ku nsonga eno, Minisita Balamu n'abalala tekibagana kwogera mukkeeyo nga mumaze mu okufuna result singa temunnazitubuulira oba nga temunnazibuulira family. Kiba kitya njokyeza oba owaayi biri bya family ya Kafeero ffe twogerako byogere, katufune ku mbeera nga bwe yatambudde ate tube nga tukomawo. Ebyokuziikula Kafeero wabirabidde nawe ku TV? Nabadde wano wenyini wonsanze nga ndi mukola nkola, simu yange yaliko kiro kyonna mbeera ku programu ezimu nziraba, tewali muganda wange yankubirako naye nga mbadde nalalako video nga Balamu ali ne Swazi ne Simon Peter ng'agamba nti gano kwe kaseera tukole ki, baziikule. Naye nga nze mmanyi nti bintu bya maaso ate bajja tutegeeza ng'abaana. Kati nabadde wano nga nkola ne maliriza emirimu gyange, nagikoze atambudde bulungi. Kasaawe mu kitundu ngenda wa boss abeko nengeja solvingamu, ngenda okulaba nga batandika nga abantu bakayana naye nga balinga bakayana kunze bantunuulira nga bagamba Eric yakitegedde, omu agamba Eric takitegedde, mulanga agamba Eric yakitegedde, ngoli agamba Eric wedda ndi naye tanaba kitegeera. Ngwe omukyala ambuza mbu wamma
tatawo bamuziikudde nga ambuuza mu mbeera weekyo wama kituufu tatawo bamuziikudde oba nedda ne mbagamba tebannaba muziikula kati baziikula waaki kati nga edde tukyali mu mawulire nga n'abantu basoosedde okumanya bakusooseeyo dda nze ng'olwo smartphone yange yali yazikidde essaawa zaadde nga ssaawa 3 ez'okumakya kati ng'ekinabadde nkola emba nkola mpanya omulimu gwange obudde ngamba njagizaako ekiro era bwe babiŋŋambye bateeka n'okundaga essimu nagenza okulaba vidiyo eraga mawulire ndaba emmotoka za poliisi ezisukka mu 2 ndaba ambulensi ndaba abasirikale ategedde nti kituufu bamuziikudde wenjogerera abaana 23 bawaddeyo omusaayi mu laboratoire ya gavumenti ng'era bonna bakkiriza nti baana bakafeero kaakati omusaayi gwe gugenda okusalawo kituufu baana bakafeero oba bulijjo batusiba kawaani jjukira waliwo n'enjogera y'Abaganda egamba nti okufaanagana si Luganda mukategedde ako yessaawa twawule ekituufu ku kikyamu naye ndowooza wano bwengenda okusabira nti singa abayo omwana wa kafeero omusaayi gwe gunaawanda oba ne gukomawo nga si mwana we nga naye gye tuvudde nga ye atutegeeza nti ne taata we yali akyali mulamu oba nga mama we yamugamba nti oli mwana wa kafeero bambi baddemu bamutunulemu bafune engeri gye batamukasuka wala abeere ng'atambula ne banne naye ng'era akitegedde nti si mwana wa kafeero then ekyakyeŋŋenda okusaba ekisinga okubeera ekikulu nga ensonga zino zonna zigenda mu maaso nsaba abaana bano kwegamba amazima agasembayo gaveeyo nti wabeerawo oyo yenna ayagala okwonoona wabeerewo ekimulemesa sitaani ayingirewo wetusaba sitaani okuyingirawo ayinza okukola ebitali bituufu nga tusaba Katonda akiyingiremu butereevu tugende okulaba ng'omuntu kaboda ng'wetatuuka mu nsonga z'abaana nze nno essaala yange kuba eno emboozi ngigoberedde okuva ng'etandika nenjogera n'abantu ab'enjawulo ne bisirikamu kati byazzeemu ensonga za kafeero paka bwe batuuse okumuziikula nayogera n'abayimbi bangi abayimbako naye n'abo abayinza okuba nga balina kye bamanyi ku music industry oba kye bamanyi ku kafeero nga buli omu takkiriza na kyakumuziikula wenjogerera yaziikuddwa ensonga wezityo wezikola ki wezifaanana tusabire abaana bano bonna 23 bakomewo nga baana ba kafeero awo wabi bakomewo nga baana ba kafeero ng'obuzibu obusangawo nga bonna baana ba kafeero eri abantu nga si bafamire ya kafeero nga bali mu kugamba singa ono takomawo singa ono musaayi gumuwanda ofunira wa ogenda baweerera ekirungi baana bakuze buli omu kati anoonya kumanya nti wano we waffe wafuna omukola amanyi gyagutwala wafa bamanyi gye bamuziika kye banoonya kati tulinza omusaayi we gunaakomerawo tulabe ensonga ezo gye tunaazikomya kaakati nga tuvuddewo awo Master Parrot yaziikiddwa kitalo nnyo kitalo ddala era twongera okusaasira abaana be nalabyeko n'ennyongera n'okusaasira mukyala we maama we famire ye okutwaliza ewamu kossa n'emikwano naddala abayimbi nga ye mwabalabe bonna we bazze mu bungi kuba abalala tebajja waliwo ensonga eyalabise mu ddiiro ya Papa Misa Kisemakula we yatabukidde muyimbi munnaabwe oyo Lanek owa gospel ng'agamba nti Lanek okujja mawulire n'akukkuluma olwabo abayimbi batannalaba mulumbe bwe babanga tebannabeerawo yakola ekyo ekiba tekinnakolebwa Lanek kyataakoze Misa kyabadde mutuufu mu mbeera omwe oba endala naye ate ne Lanek nze ng'agoberera abayimbi naye yabadde mutuufu we yagwiridde ebibuuzo kwe kumentioninga amannya g'abayimbi abamu n'alekayo abalala bangi nti abayimbi bano waliwo oluusi beefuula bize nga naye mwebali Lanek bwe yakoze vidiyo zabadde ssaawa 4 okusinziira ku bigambo bye yaŋŋambye 4 ku ssaawa ezo 4 ez'ekiro nga tewali muyimbi yalabiseeko mulumbe ng'oggyeko Nubian Lee, Mickey Wine yaliwo nnyo n'abatonotono kati bali be yakaabira ku ssaawa nga 6 ne batandika okujja mulumbe ate ne bakola nno omulimu omunene ogwa ddala mulumbe olwo abo bwe ndowoleza nti buli omu yabadde mutuufu ku kye yakoze kirina kye kyayambye okujja kwa Misa n'abalala kwayambye mu nteekateeka omukolo ne gutambula bulungi ogw'okuziika okwogera kwa Lanek kwayambye ababadde bagenda okwebuzaabuza
ye ng'ogyeko Bobi Wine y'omu ku basoso postinga n'alaga nti Parrot amumanyi naye twaluddewo okufuna posts okuva mu bayimbi abanene n'abo abamu ababaddeyo mu kuzika twaluddewo okufuna obubaka bwabwe ku mutimbagano okulaga nti Parrot abakwatako. Awo we neebalizaani Laneke weebale omulimu gw'okola ki gwe wakoze. Mu kuziika mwabaddemu era ebintu birala bingi. Kenzo okwebaza pulezidenti w'eggwanga jjukira nga bayita mu Uganda Funeral Service ekyo bakituukako ng'abayimbi buli afudde babeere ng'ate bafuna services za bwerere ekyo kyalabiseeko era kyendowooza nti kirungi nnyo eri music industry. Of course ng'ebyobufuzi bwe biyimiridde abantu ne balaba ng'eyabadde atalina kwogera wa buyambi obwo gye bukola ki gye buva. Ekyo kitegereka naddala nti side yabadde esingawo obungi be bali abali ku Bobby. Ekyo kyabadde kitegereka bulungi. Then nendaba engeri politics wa Saha ne Kenzo gye bamuzannye ne beebuuzaako naye nga behind bo waliwo ebitatambula bulungi. Omanyi Saha ali against ekya Kenzo ekya federation webo kitegeera. Ziza Bafana ye n'alaga maturity oba buto kubanga omuntu omu agenda kugamba Bafana obutakwata ku Kenzo ng'abadde amutwalira bubi nnyo aba mutuufu okukiraga ku sayidi endala omulala n'agamba oluusi obikkako kati kiriwo ekituufu alaze nti gundi ono tetukwatagana n'oyo agamba nti obikkako n'olaga nti tukwatagana naye nga munda mu mmwe bingi tebitambula aliwo aba omutuufu. So ebyo byonna byabadde mu mukolo guno ogw'okuziika Master Parrot. Naye nga neebaza obumu bwe mwakozesa n'ekisajja kikulu kye mwakuttemu ensonga. Abayimbi abakyala kiki? Tetwalaba bayimbi bakyala bettanidde kuziika Master Parrot kiki? Temumumanyi? Teyali kyali wammwe? Simanyi lwaki abayimbi abakyala mwaganye okuziika Master Parrot. Oba Shiba tali mu ggwanga kuba kati Shiba ali mu kifo kya vice ku federation. Cindy ali ku kifo kya president mu WUMA association y'abayimbi. Fina Mugerwa zalabikira mu nsonga z'abayimbi nnyingi. N'abayimbi abalala bangi abakyala benjogerako. Yerema kitegerekeka babadde nabo ne mitawaana gyabwe side eyo wa Dr. Hamza kisobola otegereka nti yasobodde. Abalala kiki? Omanyi waliwo oluusi olina otuuka nga kulaga solida. Kaakati omuyimbi omukyala waanaafa n'abasajja balekeyo okujja okuziika. Nano ebimu ku byabadde awo mu bifaananyi n'ebirala bingi tukyasobola obbyukoonako naye olw'obudde ndowooza katufune ku mbeera nkomewo njagalize amazaalibwa amalungi eri taata n'omwana Batete. Nkende ku makya nengwa ku TikTok nga waliwo omuyimbi munafu akuta akazindaalo ne muyivu nnyo Kamiliyoni aliwa Bobi Wine aliwa Mr. Kisemakula muliwa ono mwayimbanga naye come on. Oba otuuse kola ekyo ky'osanze nga tetukoze kola kwe kyolaba kye tutakoze eki wabino tebabisomerera nti ffe tuli ba professionals mu kulabirira oba mu kubeerawo mu kuziika naawe okisobola. Ffe twazze mu lumbe ekiro ne tukola meeting ne tutoola ne ssente ezikoze bino byonna ne tulonda n'olukiiko olukoze bino byonna. Kyokka gwe oli mu kamera ogamba Misa akyaliwa. Come on guys. Ate na wano takola ki? Kati taliiwo. Kamera zino zitutunula mbwezi. Olumbo bato ina kyakwogera gamba ndi sikola ki? Nze jjo baayagadde njogere ne ngamba njogere ki? Waliwo abamanyi Parrot okola ki? Okunsinga ne ngamba boogere era nze sajjo saakoze interview. Kubanga nalabye nga nyiza okuba siina bituufu byakola ki? Byakwogera. Maireji eweddeko. Katonda akuwa maireji yo, akuwa by'olina okukola, akupimira emmere yo na buli kintu ky'olina okukola ng'oli mu bulamu bw'ensi eno. Battery yo bw'eggwako toddayo kukola ki?